أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانه الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه، وبعد. أيها المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصوص كويوزا الله سبحانه وتعالى oyo nanyini kutulungamya dini yaffe eno y'obusiraamu nga tekubadde kwagala kwaffe kujjako ntegeka ya Allah subhanahu wa ta'ala, era nenzizaako okusabira omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebyengera n'emirembe bibeere ku ye ne ku bamasahaba n'abantu b'omu maka ge wamu n'abagoberezi bonna abanaagoberera enkola ye mpaka olunaku lwa qiyama. Baganda bange, tulina essanyu lingi okulaba nti tuli wano mu studio eya Support Islam wano e Cairo, era tusiima nnyo bannaffe aba Itihad ne bananyini okutegeka puroguramu eno olw'okuba nti kitusobozesa okutuusa obubaka obw'enjawulo n'okusomesa n'okujjukiza bannaffe mu nkola y'obusiraamu nga tuli ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an al-Karim n'enkola y'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuzze wano tuli bagenyi mu Cairo, era nsobodde okujja wano ne munnange gwe ntambudde naye nga seerabidde kubabuulira amanya gange. Bampita Ashraf Kibwana, ndi disitukaali okuva ebundi bujjo e Uganda. Nsobodde okutambula ne munnange gwe nzize naye ayitibwa Sheikh Yusuf Kalule, disitukaali okuva e Ibanda e Uganda. Tutambudde wamu, era ekigendererwa kyaffe ekikulu ekituleese wano mu Cairo oba Masiri kwe kujja okubangulwa, okwongeramu okubwangula ku nkola y'okutuyigiriza ku kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne hadithi sharif ebikwata ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, n'engeri ki y'okulaba nti tuyimirizawo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo olwo okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atulonze ne tuba mwabo basobodde kujja wano, era tukisiimira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti mu kiseera kino bannaffe abamu bangi betuze nabo naye tubaleseeyo ku buuthi ku Madiina, naye ne tuba nga tuzze wano okubaako ekigambo kitubatuusaako abatuwuliriza mu bufunze obw'ekitalo. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okubaako ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala betubatuusaako n'ebyomubaka nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nembeera nga nsaba muganda wange Sheikh Yusuf Kalule abeeko obubaka bwabatuusaako, era agaziye mu bimu tulabe nti tufunamu manfaa wano mu nsi ne mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nsaba Sheikh ويونجرزي بقاموا منه يسودوك بالجزائر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار بهديه إلى يوم الدين. وبعد. Sose nokutenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, nanyini kutendebwa buli matendo gonna amajjvu agatalimu bukendeevu bwonna. Nenzizaako okusalira ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaweereza
asobole okutulaga obulungi bwonna tunabeera nga tukkiriza Allah n'okutulaga obubi bwonna tunabeera nga tujemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange nga bwayanjudde tuli wano e Qahira nga twava mu Uganda okujja mu majali talabi al-ilm okubaako byetweyongera mu kumanya. Esookera ddala nja kwebaza baganda baffe abakola initiative y'okutandikawo Support Islam in Uganda eri wano e Qahira olw'omulimu omunene nnyo mukoze mu kutumbula eddiini yaffe y'Obuisiraamu n'okusomesa baganda baffe mu nsi yonna okutwalira awamu n'eggwanga lyaffe nga mulitwalidde. Ekyokubiri nja kwebaza baganda baffe aba Ittihad al-Tullab al-Wafidina min Uganda nga bayizi mu Jamiat al-Azhar, okwegatta kwabwe nakwo tukwebaza nnyo. Ekyokusatu nja kwebaza al-Azhar, Jamiat al-Azhar al-Sharif olw'okuteerawo akakisa n'etukkiriza okutegenyawaza n'okutukyaza wamu n'okutusomesa ebigambo byetubadde tetumanyi. Tulina byetubadde tumanyi naye ate waliwo ekitweyongeddewo ekikulu nnyo. N'ekirala njagala okwebaza al-Majlis al-A'la al-Islami al-Uqandi, ekitebe kyaffe ekya Uganda Muslim Supreme Council ekikulemberwa His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje olwa okulowolereza ewala nnyo n'okulabika nti asobola okukolawo ittisalaat ne rawabit ne muamalat ne abantu abo basobola okulabika nti bayamba mu kuzimba obusiraamu bwaffe. Naddala kati nga ffe abakulembeze bwe tujja mu bifunga bino tusuubirwa nti bwe tunaddayo insha allahu taala tujja kubeera nga tukola kinene. Ebyo nga bitadde wabbali, filhaqiqa dawuru gye tulimu dawurun azim, gyenja okugamba nti eri ku ddaala lya nsi yonna olwokuba emisomo gye tufunye muyo mulimu funuunu ez'enjawulo, ezimu ze tubadde tumanyi naye ate nga tuzigaziyeemu, endala ze tubadde tetumanyi naye ate tweyongera okulabika nti tuziyiga. Ekitegeeza nti bwe tunaddayo ono tujja kutambuza bulungi nga tuli ala basira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba nti قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. nti قل bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad'u ila Allah ala basira, nkowola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala ala basira ala ilmin wa yaqini, nga nina okumanya okwannamaddala n'okulabika nti abantu kye mbakuwulirako nkimanyi. Ekulekyo okusoma kwe tubaddeko musomo munene nnyo, oba gwe tuliko ne kaakati olwokuba kasooka tujja twakamala omwezi mulamba, ne bannaffe abalala batasobodde kujja wano, ne bannaffe abalala bye tulimu okuva mu mawanga ag'enjawulo, n'ebyo bye tufunye ebigambo binene nnyo. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bakadde baffe ba ulama al-Azhar ne mashaikhatul Azhar ebigambo ebyo tusomesezza ebiina qiima nnene nnyo gye tuli, era singa si kujja kwaffe wano mu Azhar tetumanyi wa we twabisinkanye n'ebigambo ebyo. Mu bigambo bye tusomye, ebigambo ebikulu nze byendabye kyekigambo ekikwatagana ne qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira. Agamu ku mas'ala oba ku qadaya eza fiqhi olwaleero zituliko ensinga bwetambula okuva mu mbeera eri gye twalimu al-alamu al-qadim n'olwaleero al-alamu al-hadith. Fiqhi mu Busiraamu kikyeyigirako, nekulekyo ebigambo ebyo binene nnyo ate biwanvu. Tusomye taarikhi y'Obusiraamu obutuufu bwayo, tusomye usulu al-fiqhi, qaidatu al-fiqhi, tafsiru al-Qur'an al-Karim n'ebirala bingi nnyo, ilmu al-mirath, ilmu al-nahw,
n'okweyongera okulabika nti tunyweza olulimi olwakkira mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala ne fununu nyingi nga ilmu alquran alkarim qiraatu tajwid n'okulabika nti embeera etunaddirayo insha Allah tujja kubeera nga tulekayo. Tujjako n'ekintu ekirala kyesijja kusuula bweru, tubadde tukola omulimu guno ng'abakulembeze ba aimma, abakulembeze nga baqaabu n'abalala. Tusomeseddwa omusomo ogukwata ku qaadi ateeka okubeera atya, ashuruutu ashakhsiya ezimukwatako ye ng'omuntu alina kubeera nti ali atya, shuruutu ezimukwatako nga imkaniyatu ilmiya, obusobozi bwe obw'okumanya ateeka okubeera nga ali atya, omuntu oyo ateeka okubeera nti asobola atya okubeera nti atambula ne fiqhu lwaqi' almadhahib alfiqhiya n'ebirala ebifaanagana ku kaakati ebintu ebyo byonna bituwadde okutubangula. Kyensuubira insha Allah taala nti Mungu subhanahu wa taala bw'anaaba nga atusobozezza ntuddayo tujja kubeera nga tukola omulimu munene nnyo tubangula abantu baffe okulabika nti tubawabula n'okubeera mu majaali ga da'wa insha Allah taala obulamu bwaffe bwonna. Tusaba Allah subhanahu wa taala atuwa amaanyi atuwe n'obusobozi biidhnillahi taala insha Allah mu kaseera katono katukomewo biidhnillahi taala n'ekitundu ekirala insha Allah. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول